Digital Tracking Stamp eno y'enkola eyateekebwawo ku ntandikwa y'omwaka guno n'ekigendererwa eky'okuziyiza abantu bulijjo ababadde beebalama okuwa omusolo. Mwe tuteera stamp ku bintu ebiguliddwa ebikolebwa mu makolero mu kiseera kino stamp zino tuziteeka ku bintu nga ebyokunywa, soda n'emyenge bwe kiba nga kifuluma mu factory yonna ekikola wano. Mike Masembe amyuka omwogezi w'ekitongole ekisikuŋŋaanya omusolo mu Uganda Revenue Authority agamba nti enkola eno tekoma kumanya oba kampuni gy'ogulako ewa omusolo oba nedda, wabula eyamba omuntu okumanya oba ddala ebintu by'akozesa biri ku mutindo. Ekulaga nti ekintu ekyo kisasudde omusolo. Sitampo eyo yennyini bukakafu nti ekintu ekyo kituukana n'omutindo ogw'aba Uganda National Bureau of Standards. Kyokka abasuubuzi n'olabira bino balajana bagamba nti URA yapapa okuleeta enkola eno nga tesose kubangula bagenda kugikozesa. Yatandika nga 1 January already etambula naye kati naffe twagala ogiyiga tumanye engeri gyekinakosa obusuubuzi n'abasuubuzi balina kukola batya okusobola okutambula nayo. Evarist Kayondo, ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu Kampala, agamba nti bo ng'abasuubuzi bali badde tebalina buzibu naye abakulu mu URA bakyalemereddwa okuteekesa mu enkola eno eri buli kampuni. Waliwo abayingira mu katale bo ebyamaguzi byabwe ne bijja mu katale ng'ate tebirina stamp ne bivuganya n'ebyabwe ebiriko stamp. Bagenda okumaliriza nga akatale bo bali basobola okubatunza wansi kubanga yataagula stamp amaliriza nga asobola okukola ebintu bingi. Bannayuganda bakubiriziddwa okutandika okwekenneenya ebintu bye bagula naddala ebyokunywa oba biriko sitampu n'akabonero k'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu nti ebitaliko sitampu tebiba ku mutindo era tebisaanidde kukozesebwa. Obukakafu bwe buli nti kyogula kituukana n'omutindo ate buli bw'onywa kasoda ako olina obukakafu obukweyoleka ku kyokolo nti kasasudde omusolo era naawe olina ettafaali ly'otadde ku ggwanga lyo. Okusinziira ku bakulu okuva mu URA, akabonero kano katandikira ku byakunywa omuli amazzi, soda, ebitamiiza, wabula ng'ekiseera kyonna enkola eno egenda kutuuka ne mu kampuni endala omuli sukaali. Kale gwe munnanga ali eyo tandika okugenderera ebyokunywa by'ogula oba sitampu kweri ku ccupa bw'eba teriiko manya bumanya nti kampuni tetuukiridde. Titus Jemba, BBS Telefina, ageesigika.